Eno ye program yo ensulo ey'enkya wano ku 3 ABN TV. Yiga okutandika olunaku ne Katonda. Muganda wange ne mwanyinaze kubuzaako enkya olunaku luno olwaleero wasuza otya? Yebale Mukama akukuumye okuyisa mu ssaawa ez'ekiro n'akutuusa ku nkya olunaku olwaleero, erinnya lye yeebazibwe. Tumwebaza omutonzi waffe kubanga wakisa wakusaasira okungi ennyo erife abaana b'abantu. Kwe kusaasira kwa Mukama ffe obutamalwawo era n'ekisa kye kiba kijja buli nkya. Yeebala oyo alukeseza n'olwaleero atusobozesezza okuddamu okulaba amakya amalungi, erinnya lye lyebazibwe. Oyinza okuba nga wasuza embeera si nnungi, walwazizza mu kuyita mu kiro, naawe kennyini osobola okuba nga wawadde mulwadde oba ne kaakano ng'okyali mulwadde, embeera y'ekiro si nnyangu. Era abanoonyereza bannasayansi batugamba nti essaawa ezo teziba nnyangu. Omuntu bw'abeera mulwadde obulwadde butera kuttuka kiro, ne bumuluma bubi nnyo n'agamba nti yasuze bubi, yasuze kwegamba buli kadakiika bakabala bubazi. Naye bwe bugenda ne bukya bwe buti ate embeera n'ebanga etowolokokamu. N'olwekyo y'ensonga lwaki Mukama tumwebaza n'olw'obudde obw'emisana. Yeebala oyo yakukuumye era nange ankuumye, erinnya lyange nze Wilberforce Kisomba. Twebaza Katonda olw'omukisa ogw'enjawulo gw'atuwadde n'enkya olunaku olwaleero okwiga ekigambo kye wano ku program ensulo ey'enkya. Naye nga tetuneeyongerayo, nkusaba muganda wange tuwombeke olw'okusaba. Katusabe. Katonda Kitaffe omwagalwa, tukwebaza kubanga otwagala nnyo. Tukwebaza olw'enkyene ennungi. Tugenda okuyiga ekigambo kyo, Mwoyo Omutukuvu atuluŋŋamye. Kwe kusaba kwaffe okuyita mu Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina. Ekyokuyiga kyaffe enkya olunaku olwaleero kiriko omutwe ogugamba nti obubaka obw'ekiseera ekituufu. Obubaka obw'ekiseera ekituufu. Wali ofunyeeko obubaka naye ng'obubaka bujjidde ddala mu kiseera ekituufu. N'ogamba singa buyiseeko eddakiika nga 3, nandibadde nsubwa omukisa guno. Singa guzze obubaka buno singa buzze nga wayiseewo essaawa 2 okuva kati, nandifiiriddwa obulamu bwange. Wali ofunyeeko obubaka bwe butyo nga bujjidde ddala mu kiseera ekituufu. Ekyokuyiga kyaffe kiriko omutwe ogugamba nti obubaka obw'ekiseera ekituufu. Era mmanyidde ddala nti obubaka buno bukulu nnyo eri obulamu bwo kubanga bujjidde ddala mu kiseera ekituufu eri ggwe n'erinze. Olunyiri lwaffe tugenda dusanga mu kitabo kya Isaaya essula eya 58 olunyiri olusooka. Isaaya essula eya 58 olunyiri olusooka. Wuliriza Bayibuli kyegamba nti yogerera waggulu tota, yimusa eddoboozi lyo ng'ekkondeere obuulire abantu bange okusobya kwabwe n'ennyumba ya Yakobo ebibi byabwe. Wuliriza, agambye nti yogerera waggulu tota, yimusa eddoboozi lyo ng'ekkondeere obuulire abantu bange okusobya kwabwe n'ennyumba ya Yakobo ebibi byabwe. Okwogera kuno nga si kwakawoowo, si kwakaama, naye nga kwogerera waggulu ng'ekkondeere. Ekkondeere liba lireekaana nnyo. Kyagambye nti yogerera waggulu olabule obuulire ennyumba ya Yakobo ebibi byabwe. Tufuna olugero okuva mu Bayibuli mu kitabo ekya Samwiri ekyokubiri essula eya18. Waliwo olugero olwewuunyisa ate nga lukulu nnyo era nga lulina ebyokuyiga bingi nnyo bye tuyigirako ng'Abakristaayo. Olugero luno mu Samwiri ekyokubiri essula eya18, waliwo we tusoma okuva ku nnyo lw'19 tusanga emboozi eriwo nti Kabaka Dawudi yalina mutabani we ayitibwa Abusalomu. Naye Abusalomu ono mutabani we yafa ng'ali ku lutalo. So Dawudi okufa kwa Abusalomu waliwo omukulu eyali ali mu lutalo luno ayitibwa, waliwo omukulu ono yali ayitibwa Yowaabu. Yowaabu nga bamaze okulaba nti nno Abusalomu atiddwa ku lutalo, Dawudi yali anti awaŋŋangusiddwa kuba mutabani we Abusalomu yali ayagala kumukola ki? Yali ayagala kumutta. Dawudi bw'atyo n'ava mu bwakabaka. Kakati waliwo olutalo wakati wa Abusalomu n'amawanga amalala agali gabayigganya. Kakati Abusalomu ono kuba yali ayagala kuwamba bwakabaka n'attibwa mu lutalo.
omuvubuka ow'omusajja ayitibwa Akimaazi mutabani omwana wa Zadoki n'agamba omukulu ono yali abakulembera Yowabu nti atwalire Dawudi amawulire, kuba baali beeralikidde nga bagamba ani gwe tugenda okutuma atwalire Dawudi amawulire, kabaka Dawudi nti mutabani wo atiddwa, tekimukole bubi. Yowabu n'aleeta ekirowoozo n'agamba nti nno katutume munnaggwanga, tetutuma mu Isirayiri naye katutume munnaggwanga yaba agenda ategeeze kabaka obubaka obwo. Era omunnaggwanga ono yali omukazi, yali Omukiisi. Yatumwa n'agamba Omukiisi nti genda obuulire kabaka, teyali mukazi naye yali Omukiisi. Yamugamba nti genda obuulire kabaka by'olabye. Omukiisi n'akutamira Yowabu n'adduka. Bw'otusoma olunyiriri lwa 21 mu Samwiri ekyokubiri essula ya 18. Naye Akimaazi n'alemerako, kuba yali agambye Yowabu nti no bannaye mpa omukisa guno ngende. N'alemerako Yowabu n'alemerako ekyawaliriza Yowabu okwogera waggulu nti oyagalira ki okudduka mwana wange ataaweebwa empeera olw'ebigambo? Oyagalira ki okudduka ogenda okutwalira Dawudi amawulire kyotagenda kuweebwamu mpeera olw'ebigambo byogenda okumutwalira? Kuba bigambo bya nnaku. Lwaki olemerako? Omukiisi agenze, mutumi agenze, naye n'alemerako. Bwe yalemerako oluvannyuma nga Yowabu amukkiriza, ng'akkiriza Akimaazi okutwala amawulire eri kabaka, Akimaazi yadduka mangu n'okuyisa n'ayisa Omukiisi. Yadduka emisinde. Omukiisi jjukira yali adduse ng'amaze okugenda. Akimaazi yadduka mangu n'ayisa n'Omukiisi n'atuuka mangu ewa Dawudi. Kabaka Dawudi bwe yabuuza ebikwata ku bulamu bwa Abusalomu, Akimaazi yaddamu nga tatamwa. Yaddamu nga tatamwatamwa. Yamubuuza ebikwata ku Abusalomu. Omuddu wo nalabye oluyoogaano olunene naye ne simanya bwe lwabadde. Ebyo bigambo bya Akimaazi bwe tusoma olunyiriri olwa 29 mu kitabo kya Samwiri ekyokubiri essula ya 18. Kakati Akimaazi bwe yawulira eddoboozi lya kabaka kwe kwanukula ng'afootose. Yasalawo obutatuusa mawulire mu budde. Kakati mu byafaayo kwa tumanyi nti teyatuusa mawulire ago mu budde, teyagamuweerawo, teyagamusuulako mangu ago. Naye mu byafaayo by'ensi eno ebikomererayo naddala mu kiseera kino, abantu ba Katonda bateekwa okutegeera amawulire agakwata ku biseera bino bye tulimu, nga Dawudi we yeetaaga okumanya ebyali bifa ku mutabani we Abusalomu, n'ensi bwetu bwe yayaana okumanya ku mawulire. Nga bwe bwaweebwa obubaka buno bwaweebwa Yokaana ku kizinga Patumo emyaka 2000 egiyise. Jjukira omutwe gw'ekyokwiga gugamba obubaka obw'ekiseera ekituufu. Obubaka buno bwa malayika abasatu bwaweebwa Yokaana emyaka nga 2000 emabega. Emyaka 2000 emabega egiyise. Obubaka bwa malayika basatu. Enjiri ey'emirembe n'emirembe eyogera ku Yesu nga ly'essuubi ery'ensi, era neragirira obutuukirivu bwe nga eddagala eri abaabula. Ye enjiri ey'abamalayika bano abasatu nti ebinyusi ebigirimu biri bibiri, Yesu nga ly'essuubi ery'ensi, n'ekyokubiri eragirira obutuukirivu bwe nga eddagala eri abaabula. Obutuukirivu bwa Kristo omwonoonyi gwe nange bye twetaaga, ly'eddagala esobola okutuwonya okuva mu kukola ki? Mu kwonoona. Bwe tusoma mu Bayibuli mu kitabo kya Yakobo, gendako nange mu Bayibuli yo mu kitabo kya si Yakobo, Bebulaniya essula 12 olunyiriri olwokubiri. Bwe buno obubaka obukulu obuzze mu kiseera ekituufu
oba obujja gye tuli mu kiseera ekituufu obubaka obw'abamalayika abameka abasatu. Bebulaniya essula 12 olunyiriri olwokubiri. Jjukira nti obubaka buno butusongera ku Yesu nga ye yekka yekka ly'essuubi ery'ensi eno, ensi eno eyonooneddwa ekibi. Ate butulaga nti nno okuyita mu butuukirivu bwa Yesu Kristo ly'eddagala gwe nange ffe aboonoonyi lye twetaaga okusobola okuba nti tulokola ki? Tulokolebwa. Abebulaniya essula 12 olunyiriri olwokubiri agamba nga tutunuulira Yesu yekka omukulu w'okukkiriza kwaffe era omutuukiriza waakwo olw'essanyu eryateekebwa mu maaso ge eyagumiikiriza omusaalaba ng'anyooma ensonyi n'atuula ku mukono ogwa ddyo ogw'entebe ya Katonda. Nga tutunuulira ani? Yesu yekka yekka ng'omukulu w'okukkiriza kwaffe. Bw'oba otunuulira Yesu, bw'owulira nga boogera ku Yesu oba bw'oba oyiga ku Yesu, ddala omutwala nga ye mukulu w'okukkiriza kwo era omutuukiriza waakwo. Bwetu bwe tugwanidde okutunuulira Yesu, tatugamba kutunuulira baganda baffe, tatugamba kutunuulira musumba, tatugamba kutunuulira mukulu wa ddiini yenna, naye Bayibuli etugamba nga tutunuulira ani? Yesu yekka. Kakati obubaka obw'abamalayika abasatu kye kinyuso ekikulu mu bwo. Yesu eyakomolebwa ku musaalaba ly'essuubi lyaffe ffe aboonoonyi. Y'ensonga esooka gye tutunuulira mu bubaka buno obw'abamalayika abasatu. N'olwekyo Yesu Kristo twetaaga okumukkiriza nga omulokozi w'obulamu bwaffe. Ekyokubiri kye tutunuulira nti Kristo, obutuukirivu bwa Yesu ly'eddagala lye weetaaga nga bw'oyinza okubeera ng'olina omulwadde oba nga gwe mulwadde. Obulwadde obwo bw'oba olina, omusawo bw'ogenda eri omusawo yenna ajja kugamba nti weetaaga kukola bw'oti ne bw'oti, weetaaga kumira ddagala kika bw'ekiti ne bw'ekiti osobole okuwona. Naffe abaayonoonebwa ekibi bwetyo bwe tuli, twetaaga eddagala. Eddagala eryo nga bwe butuukirivu bwani? Bwa Yesu Kristo yennyini. Kwayo tusoma mu kitabo kya Kubikkulwa essula eyokusatu olunyiriri olw'18. Okubikkulirwa essula ya kusatu olunyiriri lwa 18. Kubikkulwa essula eyokusatu olunyiriri lwa 18 luuluno wano. Bayibuli egamba bweti. Egamba nti nkuweerera amagezi okugula gyendi ezzaabu eyayolongoosebwa mu muliro olyoke ogagawale, n'engoye enjeru olyoke oyambale, era ensonyi ez'obwereere bwo ziremenga okulabika, n'eddagala ery'okusiiganga ku maaso go olyoke olabe. Agambye nti nkuweerera amagezi okugula gyendi ezzaabu eyalongoosebwa. Atuwa ebintu eby'enjawulo. Atugambye okugula ezzaabu eyalongoosebwa gyali, ate era n'atugamba n'okugula engoye enjeru, ate era n'okugula eddagala okusiiga ku maaso, olwo tulyoke tukole ki? Tulyoke tulabe. Bino byonna biva eri Yesu Kristo. Tetusobola kugenda mu buzibu olwakadde akatono ke tulina, naye ebigambo bino byonna bikulu nnyo, nti obubaka buno bwonna obw'abamalayika abasatu awo we buzingira, we butambulira mu butuukirivu obwo obutuweebwa Yesu Kristo, ndi si bikolwa byaffe eby'obutuukirivu. Isaaya eri kyava agamba nti ebikolwa byaffe eby'obutuukirivu biringa ng'enziina ezikongedde. Naye kasita tukkiriza obutuukirivu bwa Yesu bwe tusobola okugondera Katonda mu mazima. Tetusobola kugondera Katonda awatali Yesu Kristo. Twetaaga okukkiriza okwo kwa Yesu Kristo ne tukkiriza obutuukirivu bwe, naye tusobola okubeera nga tufuna obutuukirivu obuva gy'ali. Mu kitabo kya Isaaya 61 olunyiriri olw'10, era naye ayongera okunyweza ensonga eno nti obutuukirivu buno obuli mu bubaka obw'ekiseera kino bwe weetaaga, nti gwe nange twetaaga obutuukirivu bwa Yesu bwe tuba bwakulaba bwakabaka bwa Katonda. Kuba bwe tuba nga tufunye obutuukirivu bwa Yesu, tuba tukyali balwadde era nga tukyali mu mbeera zaffe ez'ekibi. Isaaya 61 olunyiriri olw'10, Bayibuli egamba bweti. 61 olw'10 agamba, nasanyukiranga nnyo Mukama, emmeeme yange eneesanyukiranga Katonda wange, kubanga anyambazizza ebyambalo
eby'obulokozi. Mukama akoze atya? N'amusanyukiranga kubanga nyambazza ebyambalo eby'obulokozi. Obwo obubaka obuzze mu kiseera ekituufu, obujja mu kiseera ekituufu eri ggwe nange nti twambale obulokozi bwa Yesu. Kubanga agambye ensonga lwaki n'amusanyukiranga kubanga anyambazizza ebyambalo eby'obulokozi, ambiseeko omunagiro ogw'obutuukirivu ng'awassa omugole bwe yeeyonja n'engule, era ng'omugole bwe yeewoomya n'ebyobuyonjo bye. Bw'atyo ne Katonda bw'akoze atuwa ekifaananyi eky'omugole nti nga omugole ono bwe yeeyonja ne Katonda bw'atyo bw'atuyonjezza, bw'atuyooyoose. Ffe tusobola kweyooyoota naye ye bw'atyo bw'atuyooyoose. Kino tekitegeeza nti bw'aba tuyooyoose tusigala nga tutambulira mu mbeera zaffe ez'edda ez'ekibi, naye nedda amaanyi ge mangi nnyo agasobola okukolera ddala ku bulamu bwaffe ne tuyooyootebwa munda ne kungulu. Ekyambalo kya Yesu Kristo kyatuwa tekikoma kungulu kwokka kulaga bulazi kifaananyi nti tuli Bakristaayo, nedda. Naye ekyambalo kino eky'obulokozi eky'obutuukirivu kyatuwa kirongoosa munda ne kirongoosa ne kungulu, ne tubeera Abakristaayo abannamaddala. Mu lunaku luno olwaleero ebigambo bino bikulu nnyo, bizze mu kiseera ekituufu nti gwe nange Yesu atuyita okubeera nga tukkiriza obutuukirivu bwe yatugulira, nga tumukkiriza ng'omulokozi w'obulamu bwaffe, ate ne tusaba atuwe obutuukirivu buno bw'ayaayaanira okuwa ggwe nange aboonoonyi tusobole okubeera abalamu, nti bw'aliba akomeza obwakabaka bwe tusangibwe nga tweteeseteese okusikira obulamu obutaggwaawo. Njagala okwongeraho katono wano, agamba nti Ellen White, omuwandiisi wakasimuka, agamba nti Ellen White anyweza ensonga eno bw'ati nti bangi bampandiikidde amabaluwa nga babuuza obanga obubaka obw'obutuukirivu obufunibwa olw'okukkiriza bwe bubaka bwa malayika owookusatu. Bangi bamubuuza Ellen White nti oba obubaka obwa malayika abasatu, obwa malayika owookusatu nti bwe bubaka obwaki obw'obutuukirivu olw'okukkiriza. Agamba era ne mbawandiikira nti bwe bubaka bwa malayika owookusatu mu mazima ddala. Nti obubaka obukwatagana ku butuukirivu olw'okukkiriza, obutuukirivu bwe tuweebwa olw'okukkiriza, bwe bubaka bwa malayika owookusatu mazima ddala. It is the third angel's message in verity. The message of righteousness by faith is the third angel's message in verity. Buli kitundu eky'enjiri ey'emirembe n'emirembe kisonga ku Yesu nga essuubi ly'ensi. Buli kitundu eky'enjiri eno ey'emirembe n'emirembe, enjiri ey'abamalayika abasatu n'ey'amalayika owookusatu, etugamba nti no tetusinza nsolo. Bwe bubaka obulaga buli nsonga, buli nnyingo yonna yonna eraga nti Yesu Kristo y'ensonga era ly'essuubi ery'ensi. Obubaka obwo bwe buto bwe buli. Okusonyiyibwa kwokka ko n'okugibwako ekibi ebiweebwa ensi mu Yesu bye bisobola okuteekateeka aboonoonyi olw'obulamu obw'emirembe n'emirembe. Weewaawo nayagadde nnyo layini eyo nti okusonyiyibwa kwokka ko n'okugibwako ebibi ebiweebwa ensi mu Yesu bye bisobola okuteekateeka aboonoonyi olw'obulamu obutaggwaawo. Si bikolwa byo muganda wange, nedda. Ebikolwa byo birina kubeera bibala ebiva mu kusonyiyibwa okwakuweebwa edda Yesu Kristo, okukuweebwa Yesu ng'ozze mu maaso go ne weenenya. Ye kennyini okuyita mu maanyi ge, kuba ye yatusobozesa okukola nga bw'ayagala. Okukkiriza kwe kunyweza obutuukirivu bwa Yesu era ne
ne kufuula obulokozi amazima ag'ekiseera kino. Abantu ba Katonda balina obubaka obulokola obwetaagi obw'okutegeeza eri ensi. Abantu ba Katonda tulina obubaka obutuweereddwa mu kiseera kino obw'okutegeeza eri ensi, nga bwe bubaka obw'abamalayika abasatu, naddala obw'amalayika bonna abasatu, owookusatu in particular nga bwe bubaka obw'obutuukirivu olw'okukkiriza. Ekyambalo ekituweebwa Yesu Kristo, ekyambalo eky'obutuukirivu nga tuzze gy'ali. Ye kasa tujja gy'ali atuwa amaanyi okugondera ebiragiro bye n'okutambula nga bw'akola ki? N'okutambula nga bw'ayagala. Nolwekyo muganda wange, buli nnyingo yonna mu bubaka buno obw'emirembe n'emirembe, enjiri ey'emirembe n'emirembe etusongera ku Yesu, etusongera ku Yesu. Nokyo totyanga bubaka buno nga buzze gy'oli, ng'owulira ensolo obubaka akabonero k'ensolo, byonna mu buli nnyingo tulaba nti no bitusembeza kudda eri Yesu. Butuwa kulabula butasinza nsolo naye tusinze Yesu mu mwoyo ne mazima, tusinze Katonda we yatwagala, tusembeze Yesu mu bulamu bwaffe, atusubwe amaanyi, atusobozese okukola Katonda waffe ali mu ggulu byakola ki? Byayagala. Mu kitabo eky'Abaluumi, genda nange mu Bayibuli yo mu kitabo eky'Abaluumi essula ey'okuna, waliwo ebigambo ebikulu mukwano gwange, muganda wange, bye twetaaga okuwulira, kubanga buno obubaka bwa kiseera ekituufu gwe abutegedde okubugabanako ne muno, naawe atannaba kubutegeera obwetwalire nti Yesu ly'essuubi ery'omwonoonyi, ly'essuubi lyo ly'essuubi lyange. Bwe tukkiriza ye ne tukkiriza n'obutuukirivu bw'atuwa olw'okukkiriza nga tumukkiriza, tetulina n'ekimu kye tukola okufuna obutuukirivu buno, naye obutuukirivu tubufuna lwakola ki? Lwakukkiriza. Abaluumi essula 4 olunyiriri 2 ntuuseewo, ngenda kusoma okutuuka ku 22. Baluumi essula 4 olunyiriri 2 okutuusa ku 22. Bayibuli egamba bw'eti: naye mu kusuubiza kwa Katonda teyasuubiza, akanduddemu olwabiri. Baluumi essula 4 olunyiriri 2. Naye mu kusuubiza kwa Katonda teyabuusabuusa mu bakkiriza, teyabuusabuusa mu bakkiriza, naye n'afuna amaanyi olw'okukkiriza ng'agulumiza Katonda, era ng'ategeerera ddala nga bye yasuubiza era ayinza n'okubikola. Olwabirimu oluwulidde nti era ng'ategeeza ddala nga yasuubiza era ayinza okubikola. Katonda kyasuubiza ayinza ddala 100 ku 100 okukola ki? Okukikola. Agenda mu maaso olunyiriri 22. Era kyekwava kumubalira okuba obutuukirivu, naye tekyawandiikibwa ku lulwe yekka nti kwamubalirwa. Oyo Ibulayimu kyekwava kwamubalirwa obutuukirivu kuba yamanya nti no Katonda kye yasuubiza asobolera ddala okukituukiriza. Okwo kwe kukkiriza kwe twetaagira ddala mu kiseera kino, nti Katonda bw'abanga asuubiza nti agenda kutuwa obutuukirivu, kyaffe okukikkiriza nti ddala akikoze eki? Akituwadde. Obubaka obw'ekiseera kino kye tulimu bugamba nti twogerere waggulu, tuyimuse eddoboozi twogerere waggulu, tulabule ensi era twogere ku bibi abantu bye bakola, tubasongere ku Yesu yeeka alina obutuukirivu ensi eno bwe yeetaaga. Nsaba Mukama akuwa omukisa olwakadde tugenda kukoma wano. Nsaba Mukama akusobozese okubeera nti otambulira mu butuukirivu buno, omukkiriza ng'omulokozi w'obulamu bwe, omulokozi w'obulamu bwo osobole okutambulira mu butuukirivu Yesu Kristo bw'ayayaanira okutuwa mu kiseera kino. Nsaba Mukama akuwa omukisa. Katuwombeeke tusabe. Katonda Kitaffe omwagala, tukwebaza olw'ekigambo kyo n'olunaku olujja lubikkuliddwa mu maaso gaffe, atugenda okukola emirimu. Tusaba otuwa omukisa, kwe kusaba kwaffe okuyita mu Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina. Mukama akuume, siba bulungi, olunaku olulungi. Yiga okutandika olunaku ne Katonda. Olwo nno ebisuubizo bye birabike gy'oli.